Gomasi yino ya beyi ya muwendo gwa naye ngenda soka neya nyambalemu ya mundabe kino kyekikoyi ekiri modified sibye ebiri ebyaba mama baffe bayambalanga basibe ebiwuziwuzi ebingi saawa zino kati kijja kikolere ddala nga tekikusumbuwa. Kino oyisaamu bigere wansi oba mutwe? Isaamu ebigere wansi n'olyampa. Munda batusimbudde kati step by step. Tebakyakola biwanvu nnyo biri ebyasukkanga ennaku zino kiri modified. Kino kyekitambaala kyetusiba ku gomesi yaffe eno. Omugole ayambadde gomasi ng'eno ndaba ejjudde amayinja mangi nnyo agavudde ebweru ewa bakataddemu visa ne tiketi aba yeetaagisibwa okwongerako ne kirezi yanyumye edda n'anikaanikana. Wano omugole anekaanekane nga wona wabukede TV1 nze namaliriza dda era anantwala wandibadde ne weetegeka nga bukyali gomasi kati wano ositowa ssente nga mmeka? Kati wano bw'oba opangisizza giba $5,000 zokka ate nga bw'oba oguze ziba $3.5. Omulabe waffe wabukedde TV1 kansooke ntambule gomasi gye nabadde ndaba ng'ey'amayinja amangi gamba nti nzito tekyali nzito era nga bwe yatugambye nti womala ojjambala owulira nga ogifiitingamu era nga eri light gy'oli era y'ensonga lwaki mundaba nyumye omwami wange yonna gy'oli obanga gy'oli. Tukyagenda mu maaso ne programu yaffe Shanana kyagenda mu maaso ne programu yaffe ekyenkya kya weekend wali wonna Simon Munene w'ekibuga nange Fiina Zaawedde wamu ne MC Maswanko. Kulikeyo mukanyumiro kaffe akashanana ne weekend gu aliyo nga oyina omukolo olwaleero oyina omukolo enkyo oyina omukolo essaawa yonna n'obudde bwonna nga lwaki tewewangulira gomasi noshanana no looking so good and nice bina tubibatuusako bukedda wano mu kinkya kya weekend wamu ne Simon Munene w'ekibuga ffe tubikolanga ebyo naye olunaku olwaleero amakyagalero ku Lwomukaaga essaawa ze zimu mbaleetedde ebintu eby'enjawulo bye tuprintinga mu New Vision nga company era ebipya ebyomuwendo ebirabika obulungi era nga musajja mukulu omugenyi wange gwe nina olwaleero agenda kuba abibannyonnyola abibayingire mu details kyemuyita okusososottola naye kasooke atweyanjulire amannya ge. Amannya nze Makanga Robert nze nkulira quality assurance ogwe bayita omutindo ekitongole kya New Vision era nga tuli nnyo mu printing. New Vision ekola ekintu kye bayita printing nga main amawulire nitwagattako ebintu bayita okuba ebitabo tubikuba nakyoba oleese ne kati ng'Olwomukaaga wano ogenze n'oyogera ku mbaga tukola ne albums
ebifaananyi kati oba tewetaaga genda kugula nnyo album oteekemu naye tusobola okukola album nga nnungi nga nnene nga bw'oyagala ebifaananyi nga 300 ebifaananyi nga 3 that's 300 photos netukola album ngaeyo tusobola ogikolera naye kati tulina ekigambo kye bayita publishing ekiriwo publishing tulina ebitabo tuwaliwuli agamba all new vision ayinza n'okutya okujja okutusupportinga ng'agamba ebintu bya bbeeyi omu assurance ki nti new vision ekolera ku buli mutindo oba ku buli muntu yenna owa wansi owa waggulu esookera ddala nti nno waliwo kye bayita fear factor oba omuntu okutya naye bwoba okutya ekiseera ebisinga libeera linnya new vision ekoze erinnya new vision ng'olupapula new vision ne products zonna bakoze ne Wiikendi bakoze erinnya kati omuntu ayinza okutya erinnya naye batiira bwereere esooka tusobola okuba gye bayita business bantegeeza ebyuma ebikuba so tulina ebyuma ebikuba omulimu gwo ne gubeera nga gwogwo kuba tuvuganya zikira n'olunaku lumu kiraga nti yaleeta akatabo landmark ng'akajja Dubai n'agamba musobola okukola omutindo gwo ne mugamba ngusobola as quality ne new vision tugusobola era endidi twakola okuva twatandika landmark nga oli akubira Dubai kati yafuna obusenze ali ku new vision kitegeeza nti no batusobola okujja omuntu n'ava eri yonna n'ajja wano kitegeeza tukola bulungi then ku price tesobola kulemagana ate kye tutunda kiri nti tutunda kye bayita omutindo quantity bw'oba otuwadde emitwalo gumu tujja kuwa omutwalo gumu ogutwale mu store yo gubale kopi pa kopi okonfaminge tulina gye tuyita delivery tupromisinga nti leero era netukuwa kyenyagala okubuuzaamu kyemuyita delivery waliwo abantu abamu abagamba nti orderings ebitogwa mu kampani enene mucharginga delivery fee oba mu deliveringira ku bwereere so wetuba tugenze mu costing kasita client amanya nti nno amaze okutuka omulimu tuyina section gye bayita dispatch and delivery kiri paati ekyo eyokukola ki okudelivaringa omulimu gwo wonna woyagala fact newobeera nga oli outside Uganda ne Rwanda Tanzania Congo bitabo twabimaze tusobola okukola ki okudelivaringa Abafa Wiikendi TV 1 twabagamba tuba tusaako ebintu bingi ebyenjawulo era ebirungi nga New Vision Group awamu ne Wiikendi TV fe abakyasinze wano mu ggwanga tewali atwesimbako kufulumya bintu biri ku muwendo omutindo omulungi printing generally nga tubitadde wamu okusiza mulaba obutabo nga bunene wammanga era bukolebwa ffe aba New Vision tulina bintu bingi nnyo nga gwe oli eyo olina omuntu ayagala printinga jangu tutya brand nti New Vision TV New Vision company nene oba Wiikendi TV nene no ojja kulaba celebrity bo bwondiyagadde okubanga olabako ojja basanga wano ate nga bakodde ku muwendo ogwa wansi ebintu nga birungi ate nga biri ku mutindo gwa waggulu nnyo nnyo otagenda kuddamu kubisanga kati ababeetaaga babafuna ku namba ki kati bw'otuuka nti noze ku New Vision wabeera ku reception buli omu wano mu kitongole kino buli omu mutunzi kasita otuuka wali naye consultation oyinza okwekanga nti noweetaaga nze enamba eri 0772 970 879 0772 970 879 then endala eri 0704 493690 0704 493690 naye kati ekyo nakasita ojja ku reception bakugamba bugambi tuyina service center eri ku side ya Pike owa ku side awali Siriki abantu bamanyi awali Siriki bw'otuuka awo reception bajja kugamba bugambi nti kityo ebitabo by'abaana biri awo gutuukawo butuusa awo gule ebitabo byonna weebiri sente zonna kweziri ujizoze najo nibo boze ngo yagala team tino oyagala pick up y'ebitabo weebiri wane mu store gyebiri ontwali eyo nga tamanyi New Vision weri oba wakaita ku Ginger Road ewaddako mu industry area era we wali New Vision something mu kugoma pyo gikozesa ng'onoonya oba ogiraba bulungi kuba company emanyikiddwa era nene buli gobuuza ne waba wa boda n'omuga New Vision eri wasobola okulaga jangu ofune ebintu ebiri ku mutindo ate ebirungi waneeno tubagamba tukyali ku lunaku lwe lumu Saturday kuva ku saa 2 bishuru paka saa 3 wa Musaimu munene w'ekibuga nange fina zawedde naye musima swanku wali mu katuba tusaako weekend nga tugisenge
tuleese buli kimu mu mutindo gwakyo. Tugendeko mu kuwummula tukomewo. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products.